and forever. Bwaba tasirike kuraffe naffe tusazeewo tetusirike ku Lure. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristu. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku Lure Sisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Sawa mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere abalokole tuli mu nnyo gwansi liba kitalo ngandine Yesu ndi wa kitalo mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Ekiddako Eternal Life TV now and forever. Praise the Lord. Mukama fe yebazibwe mwasuze mutya bannamunyenye y'enkya mujye baleko kale mujye baleko abali mu time intervals ez'enjawulo abali diaspora esaazi no mu mwakanyuka abamu abalala mugenda bugenzi ku mulimu ffe wano e Uganda tutandika butandisa olunaku naye nga mujye baleko jena gye mutusizaako engalo kale waakiri n'abakola ekiro mwebale kubeera ng'ate mukola ekiro eddakiika ziri 8 zakayita ku ssaawa 12 era ng'oli ku programu yo emunyenye y'enkya twebaza Mukama atutuusizza wano nateera okubanga tubasosootolera obanga tubatambuliza amakya mu ngeri ey'enjawulo katugulewo n'ekigambo ky'essaala oluvannyuma tweyongereyo Kitaffe omulungi era omwesigwa tukwebaza olw'okwagala kwo tukwebaza olw'amaanyi go tukwebaza olw'obuyinza bwo tukwebaza olw'ekisa tukwebaza olwa buli ssekinnoomu
gwowadde omukka gwowadde obulamu ali wano olunaku olwaleero okusobola okuba nga atendereza erinnya ly'ekkulu. Twegatta ku bamalayika nga tugamba nti osaanidde 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 oli mutukuvu. Era kyetuva tukwasa olunaku lwaffe luno olutambuze nga bwe waluteekateeka. Wakimanya nti 24 Oktoba erituuka era tegenda kudda mu biro byonna ebyensi paka kuvaawo. Kakati tuva tukusaba otuweeyo ebintu ebyenjawulo ebitalidda, otwewuunyiseeyo Mukama. Abamu bagenda kusula mu overnight leero, obeewuunyise taata, obawo okusaba kw'emitima gyabwe, otwewuunyise kuba olunaku luno terugenda kudda. Otuyambe Mukama tukole nga bw'oyagala tukole mu linnya lya Yesu Kristo. Otuwa omukisa nga tugenda okukola nga tutambula ku nguudo, otukuuma otutaliza obubenje mu linnya lya Yesu Kristo omwana w'omulamu. Amiina. Tukwebaza Yesu. Godwin, wasuze otya? Nasuze bulungi. Nkolaba aweesaze ka black oli bulala. Nasuze bulungi naye nga Mukama mulungi oli otekalani kalungi. Akwagala ali ali. Anjagala ali bulungi. Kolikayo. Anje wangambi wena gy'obadde ogenda era ndaba watuuseeyo. Naye nga bambi bakoze omulimu mulungi nnyo. Bakoze buli osiimye. Otasiima. Akubuulira omwami yenna. Ebintu ebitwala ssente nnyingi olina okubaga okola olaba oba bakoze eki bababbye. Naye nga Mukama mulungi. Mwebale kwagala programu yaffe. Emunyenye enja mwasuze mutya. Naku lw'olugenda abeera nga luli bize fuba okulaba ng'otweyungako mpola mpola. Olunaku leero tulina okukkiriza te internet terina kyegenda tukolako. Mukama aginywezezza ate naawe ojja kubeera nga ebyo byonna byakutegekedde ofuna kikyo oze kyawandikibwa kyonna. Kyandikibwa ky'olunaku olwaleero naku olwokutaano by the way ennaku z'omwezi ennaku zo zidduse. Zidduse zidduka misinde kati tewakyali budde bwa kulinda. Tujja kuba tukyali awo nga tuli nga batandise. Nina gye natandise doziwulira. Nayiseko mu kibuga ejjo ssebo nazitandise oziwulira weewaawo. Bakedde bo. Kale tulabe ku kyandikibwa ky'olunaku tusome ffenna awo. Wow. Tekivudde wala Hebrews chapter 12 verse 1 to 2 kigamba nti therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. Wow. Tuli mu Abebulaniya essula ya 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokubiri. Kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo olwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atunula mu mukono gwa ddyo ogw'entebe ya kabaka. Kale naffe bwe tulina
nga kale naffe bwe tulina olufu olw'abajulirwa olw'enkanankanaawo olwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. That's a perfect portion of scripture. Nkimanyi nti nno bw'omaze ebbanga ng'otambulirako mu kkanisa waliwo extracts ezimu zibuulirwa n'ennyimba ezimu z'ozowulira. But I think the gist of the matter is olaba Yesu byonna byayitamu bamukomerera ku musaalaba naye ate n'avaako nga muwanguzi. Omutima gw'abali abaali bamuteekako bo baali balooza bamuwangudde. Miggo bamukubye, misumaali bamuswazizza, kabaka nno gwe baswaza. Naye gye byaggweera oba in fact kaŋŋambe gye byatandikira ne gye byaggweera bwali buwanguzi bwereere. I think our victory is not determined at the end. It was determined a long time ago by Jesus. So Katonda atuyambe engeri gye tuyitamu kwegamba kabubeere buzito amaaso gaffe gabeere nga gali kwoyo omutuukirivu, kwoyo ow'amaanyi, kwoyo eyatandika entandikwa n'enkomerero y'okukkiriza kwaffe, oyo kwegamba Katonda atuyambe teri kintu kyonna kijja kukola kyojja kuyitamu kisinga ekyo, wabula ekisuubizo kye tulina nti nno maaso awo tulina a reward, a beautiful reward okuva eri Katonda, okuva eri Yesu, nti tujja kubeera naye waneeno. Enaku zino mugamba mutya ku kiddo mujja beera naye waneeno nga kwegamba ensi Yesu kwekutte tugende genda naawe ekitegeera tizajja kwongerako bigambo ebyo tubiwulidde. But I really hope that those words sink. Let me tell you, naffe abali waneeno abamanyi abantu bagenda ne balaba ku TV awo ne bagamba abo bo they are perfect, they are okay. Naffe tuli mu lugendo luno Katonda atuyigiriza. Obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza naffe tuwaguza. Yes, naffe tuwaguza naye lwa kisa kye nti ffe naawe tukyali mu kukkiriza ate okuli eriye. Tusomeko ebiri mu mpapula z'amawulire. Olunaku olwaleero ebiri mu mpapula z'amawulire bingi nnyo neffe tujja kuba tusunako wano ne wali tulabe nga tukola ki, tulabe nga naawe ofuna ennyonta egenda okusoma ku birala. Naye ntandise n'eggulire lisinze okunsanyusa. Waliwo abaana gavumenti oba amatendekero gafulumya abaana luli twali tumanye 7,500 kwotadde institutions ne university buli mwaka ag'enjawulo ng'olunaku olwaleero mikwano gyaffe by the aba UCU tubayuzaayoza musome nnyo katusabe mufune example okuva eri omwana ono gwe tugenda osomako page 10. Omwana ono amala okugraduatinga abaako byanoonya nga bulijjo application ne ziruma n'akubirako bakojja n'akola wano ne wali. Naye embeera neekola ki? Embeera nga bw'obimanyi emirimu tegijja ku speedi nga bw'osobola. N'agamba kankole ki? N'agenda ku YouTube zino. Ozimanyi waliyo do it yourself video. N'akola kino.
n'agamba why wano yiwe nzijawo omulimu okukakkana si bwe bumeza bwakola graduate nno yasoma school fees baamusomesa alinga nze okukakkana si zeezo gundi entebe zakola si zeezo dining zakola YouTube biki omuvubuka gwe njogerako nno bamuyita Jonathan Okero business kakati nno takomye ku ekyo kati atendeka n'abalala Lira City eri walanye eri awo mu Northern Uganda hub nno y'amaanyi industrial hub abantu tebamanyi nti nno waliyo amakolero mangi nnyo naye waliyo omuvubuka eyekoledde erinnya bamuyita Jonathan Okelo yasoma ebitabo bye n'amala naye n'agamba apaana obudde bwo bungi nga nnoonyereza wano ne wali ye teyalinda kaaba n'abalala n'abaako kyeyeekolera era nga bw'oyogera era ngamba abantu nti education is a foundation to success. Kitegeera. So Katonda atuyambe nti waliwo abantu abamu kasita babulwa ebyokukola in line ebyo bye basoma nga bagamba nti era bo bakolemerwa. No, omukisa gwo gujja kusanga n'essaawa zino essaawa zino baako kyokola tuwebika mu bulangiti yes genda otunde fruits mu katale genda atandikawo abantu bakola ebintu bingi toswala look for money ate neera wetweyongerako awo wenyini mu Daily Monitor olupapula lwe tulimu nange njagala mbeere nga ntunuulirako ku page eya 3 munnange nno naawe ewuwo kijja oba olinga bano ng'otiisa kati otandise kulabula si kutiisa byebimu anti si byebimu kale ndi mu kulabula naawe ewuwo kijja singa oba oli omu ku bantu abali mu bifo ebisulwamu residents first penalty over lack of toilets actually lack of latrines kakati abantu bano bali tugenda kulaba ekitundu kye bavaamu naye nga balina ekitundu kye badde basulamu ne babakuba penalty tetumanyi bawera bameka naye bakubiddwa penalty omusingo ogw'okuwaayo akasimbi akagwanidde akajja mu ekyo ky'olimu olw'ensonga nti temulina kaabuyonjo. Lwaki tolina kaabuyonjo? Bino nno biri wali e Buddaka district. Officials will enforce the public health okubeera nga bagimaliriza. Tulina okubeera ewantu nga tuli bayonjo. Ekimu number 1 requirement for a good health is having a latrine at home. Kati njagala kupozinga kibuuzo eri bakama bafe abakola ekintu kino. Is it n'abalina toilets munda nabo bali affected kubanga tebalina latrines because latrines zibeera bweru godisicho? Era oba toyina latrine toilet oyinza okuba togiina kitegeera naye balandina toilet munda nga sina latrine. Yes, kisoboka. Naye nga bano be bagamba bombi tebabirina. Tubasasiddeko ne wano mu kibuga baamala kola mulanga ate era bakyalimu bangi ng'ejja nga twali tulina flying toilet nyingi ozimanyi zezijjudde mu siraamu emu gye bayita kibera oli akola gundi akola gundi I want to call it something but I've forgotten this thing that they do in Kwanjula in Indagala like this. Nedda mukwano nedda mukwano tetuweera ko example ani kuyagala okulemesa weekend nakasuka so naye but my God bless people kino si it n'omuntu wagituukira opangisiriza mu kifo nga tewali ttooyi obanga muli bantu nga 3 abalina okubeera ku ttooyi eyo bambi embeera naye ekisooka kiyamba bulamu bwaffe kubanga kitutaasa endwadde ez'enjawulo. Ekyokubiri kikuyamba gwe ng'omuntu buli w'obeera munda awo nga tofulumya ng'oyingiza tofulumya gwe mwennyini kikuaffectinga so kikukakatako buli omu w'oli okukakasa nze buli wentuuka mu kifo nsooka kusportinga washrooms. Yes. Sporting kubanga anything can happen. You can want to throw out anything. So oba wetaaga okubeera nga wooli waina embeera
ennungi ezikuyambako okubeerawo. N'ebifo ebimu maama byogenda bunoowulira nga owulira ng'oyagala kubeera eyo abalala bazizimbidde kalina. Owulira emirembe nga ng'ewaffe wano by the way njagala kuyisaawo okwebaza eri abantu abatuyambyeko okubeera nga mucontributinga ku nzimba ya kabuyonjo yaffe. But dear, you will not like it. Yeah, you will like it. You will like it. Kale tugesome ku mpapula z'amawulire. Tuziddemu. Sorry, gundi. Kyogereko. Okay. Nkyogereko waffe olunaku olwaleero tulina emboozi gye tubuuza ng'era tusaba otweyungeko tetubuuza bizibu nnyo. Tukyogerako bwogezi katono. Tugamba ki? What childhood moment? What childhood moment do you wish your parents had recorded on camera? Zaaliyo maama. Zaaliyo Godwin. Moment ki ey'omu buto gy'owulira nga mu butuufu kale singa wano mama yandikodinga ne neerabako nnyakula. Awo bwe tugenda okuba nga twogerako Friday eba freestyle nnyo tuba tuyingira weekend n'ensonga eyo totya kuba kibuuzi naffe jangu oyingire ku mulimu nga naawe oyina ku nseko ku matama. Kiki ekyo eky'omu buto ke wakolaako noga kale bannaye singa bankwata? Oyinza okuba tojjukira by the way naye nga olaba ku baana abannaku zino ogamba nange nina okuba nga nakikola obanga bakubuulira wali omuto wakolanga kino naye nga teri evidence yadde. Nange bangambanga mbu natulanga mama wange weyanzalira nti nze first born kati ng'agenda okukola nga alina gy'akola e Kampala nga andeka wa jjajja nga jjajja atunga ku kyalaani. Kati jjajja ne mami jjajja yaŋŋamba mbu natulanga wansi w'ekyalaani ekyalaani bakiteekamu akasabbuuni kisobole okukolire kati nga ngandya sabbuuni nenkabira akasabbuuni buli kaseera mu bisikuiti singa kale bandikoodinga kale olira neerabako. Nze I think ekifaananyi kye nnina nga ndi muto nnyo nyinza okuba nali oba mu top class oba mu P1 babe sina ebifaananyi nga ndi bebbi. Olabye nnyo nze kati komewo nkwewaanireko kati omulemu kotiko. TV, now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuli bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri
mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV. Now and forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu puroguramu olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. TV, now and forever. Mwebale nnyo okubeera nga mukyekuumidde ku programu yaffe Munyenye y'enkya. Mikwano gyaffe abalungi ebigenda mu maaso tubiraba ne tubakakasa nti nno emikono gya Katonda oba abaddu be abaana be bali bize balina kye bakola okulaba nga tufuna empeereza ennungi. Naye yonna gy'otulabira tusiimira ddala. Godwin Holmes ali erinnya lyange, siriko nzeka ndiko ne SC Queen anyumidde mu kagoye aka red orange oba red ne kali awo ka red wekati omanya abaami ne kala kasita okwatako ekisooka ekiddako okivangako kiyinza n'okubuzaabuza. Naye nga omuseronjo engineer nkubuuzizaako oli otya, gigenda gitya empewo naye nga Mukama mulungi. Why enkuba yatonye ejjo oba ebyuma enkuba weetonya mu ggulu neefuuyirira ku byuma bino nga birowooza nti nno egenda kutonya. Naye tubuulire ewamu enkuba yatonye kale yafuuyiridde. Tukole ki? Tulabe nga tukwasaganya. Napio Docas, good morning. Molly Lilian Makulima Amy, good morning. Tubalaba Jen ensonga tugiraba naye mwongere okuuta musaala mpola mpola. Katulabe entebereza y'obudde. naye kimeka okulowooza kanjogere mpola twaggyeyo ebiri updated oba no by the way no gundi biba binofaanagana kubanga ekirala eba nteebereza kate bamaze okukiraba nti nno tetonya adamu nange obasaasira naye nga eba nteebereza naye nze ngamba kasite engeri gy'ebyenteebereza Katonda yasalawo. Kubanga gwe ebyuma biyinza okulaba nti nno enkuba egenda kutonya naye ne wabaawo eyo
omwana wa Katonda agenda okukola gundi crusade n'agamba Mukama ekire kikwate n'agamba nzaani ekiri n'akola ki n'akikwata ate n'ekirala enkuba weba tetonye wuwo eyinza okuba erina gyetonye naye okusingira ddala nsaba abalimi baffe bafune ku nkuba tebitera kubeera byangu bambi abalimi bafune ku nkuba kati etonye nnyo kati nze nzijamu muba osabira enkuba sooka nzijemu ekitegeeza etonnya mabega awo etonye nnyo okuva mu gw'omunaana etonye nnyo 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 nno nnyo kubanga yatonyanga wano abalinaanye ekisenyi amazzi gali ene weegati kati buno obumwani obuto bubuliddemu naye Katonda kati nze nsabayo kasana Mukama wamme wange kati eyo naye badde etonnya eno kumpimpi naye mu bifo ng'eyo mu byalo ddala eyo wala kabambi buba omusana gukyali mungi naye Katonda ayongere okutusaasira okukwatiriramu anti olaba Katonda yamanye engeri gyabibalansingamu waliwo asabira enkuba waliwo agamba Mukama no twagala kumusana mukwano gwaffe alina amazaalibwa olunaku olwaleero tukwegayiridde ekifaananyi kiteekeyo kati omukireeta leeti kitutaataganyamuko ne tubalumya emitima nga tetuba wishinze mu budde kakati kiteekeyo kati mu dakiika 5 tugenda kuba tusumulula essaawa zino yes ebifaananyi nabyenengeddeko naye ate bw'olwawo traffic jam ejja kukulya ate tulabe ng'ekikyo ate tekiba kya wiiki ejja kiba kya wiiki ejja leero firayide kale katulabe mu kalowoozo k'olunaku akalowoozo k'olunaku olwaleero kavudde wala wano gwaffe omulungi alina byatugamba era ndowooza katukasomeko ffenaawo Joel Austin alina kyatugamba yatuwadde akalowoozo kaffe akolunaku olwaleero tugamba stay focused, ignore the distractions and you will accomplish your goals much faster. Tokannyonnyole bunnyonnyozi kkoko nedda katukavuunule buvunuzi kkoko ennyonnyolerera sigala nga ofokasinze kiriyo mu Luganda wenkyogerayo ti okitegedde sigala nga ofokasinze weewala ebikujja ku mulamwa tobifaako bikube igino osobole okumaliriza goolo zo mangu ebiruubirirwa byo mangu obwedde obulala nga tobuvuunula nenza olaba nga watozemugolozi anti newali ngambe bikube igino naye tulina bambi ebintu bingi obwongo buno bubeera distracted that ebintu ebimu ebisinga okutulwisa okutuuka ku ebyo Katonda byaba tutegekedde we easily distracted. Ate these days guno omulembe guno guli easily distracted. Distracted by phones, distracted by events, tuli easily programmable. N'ebintu ebitatukwatako bijja bituleka ne tujja attention yaffe ku mulamwa tuva nnyo ku mulamwa okitegeera so Katonda atusaasire atusobozese okulaba nga tukola ki nga kwegamba tusigala olaba naye tuba tuli waneeno luli nga ne notification akati oli ava ku byakola agenda alabe kakyakakabye ku ssimu ye naye era nkusabira kino wammanga nti focus yo olaba essimu ng'olina kyokola nga battery naatera okuggwako ki ekibaawo ekuwoninga anti okyajayo weba eri wala oli akola n'ateeka kukyaja nga bwalamaliriza okitegeera n'obulamu bwaffe bwe bulina obeera. That's how focused we're supposed to be. Nti wabaawo ekintu kyonna
ekitujja ku mulamwa tulina okubeera nga either tukijjawo oba nga we hurry so much to plug back into our maker oba nezo plan zalina eri obulamu bwaffe kubanga ne sitaani tatudde sitaani akimanyi nti nno kasita Timothy kasita Pio Docas kasita Molly kasita Jane Lilian Makulima agenda maaso ne bapulaginga ne batandika okukola ebyo Katonda bye yabategekera aba awoomye sitaani kati kyabakola abalina oteekawo embeera ebyanga distractinga naye Katonda akusaasire akuwe that immense focus eva eriye nga neba kuba wali bomu osigala ku mavivi gongo osaba kubanga omanyi teri kijja kukola ki kutuuka ku mulinnya lya Yesu amina bingi nnyo bambi kati olwo tetulumbye biseera bya birthday ekifaananyi bambi woba tonnakiweereza nkusaba okiweereze kusaba oweereze ekifaananyi kati kubanga obuzibu bugenda kujja wali eri nga traffic jam ekukutte birthday moment. Birthday moment mu birthday ez'olunaku olwaleero zonna zirabye nga ziweeraweerako sa producer yonna gy'otandika nayo ffe tujja tandika olunaku olwaleero naku z'omwezi 24 October. It is not like any other day. It is someone's special day, a birthday like no other. Fenno mulimu gwaffe wakulaba nga tujaguza naawe naye ogw'ebirabo kwata ka message, kwata ka mobile money, kwata ka simu, weereza ka message, weereza ka audio, weereza ka video, onga omukwano nga bwe kituweereza ano naye mukolere ekyenjawulo mu buliwo. Tugende mu maaso tandise nani. Obava mu order mwaka ku mwaka. Simanyi nga tandise ne champion huyo. Happy birthday mukulu wanierinya Mwanda Sharif. Mukulu Mwanda Sharif, happy birthday munange. May God continue to protect you and give you wisdom. Mom loves you so much. From Nakalembe Tendo Lukia. Awishinga nisiwe. Nisi yani mu Luganda. Chizibwe. Bireke. Obadogenera kungamba mu Luzungu. Chizibwe. Chizibwe siye kazini. Kazini ya. Kazini ya. Nisi. Aba mwana wo. Ati mu Luganda. Era mwana wo. Kale. Mami muhumuza tutobeza batatutobeza simanyi naye nga happy birthday to you Sharifu. Oyazeko bamuyita omukulu Queen Irene Mukisa. Amanya gonna gawulira Queen Irene Mukisa. Wishing you a beloved birthday filled with love, light, spiritual growth. Your guidance and wisdom have been a blessing to us. May the Lord bless you abundantly and all your heart's desires. It's another year of spreading love and positivity. From Molly, yes. From Molly, God is gift ya kuwishinze muntu omu yekka byonna yabiri. Mama. Queen Irene, Queen Molly, Queen Irene, Miss Molly, kwagala nnyo akuwishinza amazaalibwa amalungi wano ku Eternal Life TV naffe tukugamba Mukama akuwangaze. Happy birthday. Nyumirwa olunaku lwo maama. Tugende maaso. Ani addako oyo. Oyo addako bamuyita bestie wani? Yeah, baba. Kati odia tugambi my bestie, I wish you the best from God and people. May you bear more fruits of the Holy Spirit. Galatians 5:22. I love you, dear. Thank you for being a nice friend to me. Kati guba wishes amanya tetugafunye na wishes amanya tetugafunye na ye obubaka butuuse. Happy birthday.
Anyaddakaawo. bakyaliyo bajja. Abaana mwe bali indako oyo kakati oyo nno amwishinze birthday ye Darling Fashions. Oli avuddeko oba onaaliko? Onaaliko Angel. Amwishinze ye Darling Darling Fashions. Agambe praise God. Emunyenye Ncha family. This is Darlene. Kindly wish my best friend Nyakake Angel a happy birthday. Era omulabira ddala nga Angel Malaika, happy birthday to you. Newa kafaananyi simanyi lwaki bakasaze nnyo. Badde njagala batulage n'akasaawa kayambadde kabadde maanyi. Nedda tusinga kwagala kulaba kasige. Happy birthday tukwagala nnyo. Amina olunaku by the way, Ocean Fashion, Madame Darling Fashion, mukolereyo ka fashion akenjawulo aka birthday Angel. Nga kaliko n'ebiwawaatiro kubanga Angel. Producer Sukuma tugende maaso. Mama. Bana ekifaananyi ekyo mulekera kigire. Kitereeze. Ekyo tugende n'ekyali kati kiringa obwedde tugambye nti oli tubaye twagala kasige ebadde serefi naye kati kino kya kamera. Happy birthday mukyala Mukisa. Ekifaananyi nno mukitereeze. Happy birthday mukyala Mukisa Mami Mase nakawere w'omwaka guno omulungi wa PMM Prince Moses Mukisa. Kati banyongereko ki. Happy birthday mukwano Mukama yebale kutuusa kukula lino webale kufumba oyina emyaka nno mingi mufumba embiri gyonna. Gumu gwokka gumu n'emyezi ndowooza nga 34. Happy birthday Frida Mukisa, my husband's friend. Happy birthday, Frida. May the Lord protect you. May the Lord keep you. May his face shine upon you. Ahol Mrs. Muchala Musumba. Happy birthday. Webale kubango tuse kukulera emyaka gino emingi ate mirungi. Thank you for being a loving person. Thank you for being a cool mama. She gave birth to a very peaceful girl. Naawe omulaba ne mama. Banayo mwana ulitakaba. Mercy, help me give mommy a peck. Happy birthday to you, mama. Oyo muchala wa best man wa mwami wange. Best man wa mwami wo. Kati oyo muchala we. Happy birthday mukwano. We love you so much. It's a blessing that you're going to spend your birthday in the presence of the Lord. May the Lord give you more and more of your desires. Happy birthday. Amina. Chiri wano. Leka nkubuulire. Leero tugenda wezibeera keeki tugenda kufa nazo nga nnyingi. Esa di familia na erinya tedidi familia. Gwe genda mu maaso. Happy birthday Shami. Mwana goli kala kalungi kalala. Nawe wali kunnacho. Bonna. Kale just nenga bonna. Kiviri nacho. Akasige nacho. Eriso litukola bitya. Otumwa nacho. Happy birthday Shami. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord shine his face upon you. We love you so much. Akuwisinze birthday. I think ye Rich Praise. Rachel Praise yakwagaliza amazalibwa amalungi Mukama akuwe ebirungi byensi ebiri mukwagala kwe. Hallelujah. Kabebi kafe ka Rich Praise ke kamwishinze. Ero love kwano be bonna abali awe batyo nenga Mukama akwolo nakolonyi. Rich Praise omwana mubako kyo mukolera by the way. Okitegeera. Webera cake muwereze cake enene. Afazali gwe gisale gwa abagirya. Utulage nti no wamuyambe celebrating, but it's a beautiful day. What a great season to celebrate your birthday, because aluli ngani anakulaba ngaba nakuteeka ku mukutu kiye okitegeera ne kati mukwano go wano akutadde ku MCF, wano akutadde ku Eternal Life, wano oli ku munyenye ncha, wano akutadde ku status ye. Wegamba it is such a beautiful time okulaba nga tulina obusobozi bw'okulanga tu celebrating mikwano gyaffe mu ngeri eyenjawulo naye tetujjawo eri enkadde ya party, actual party celebration n'okusala keeki. I know tulinga abakiri ola kale tulinga abakikulirize nnyo
naye tetugamba nti newe kabeera ka keeki akatinitini. By the way, mikwano gyaffe abazungu basala bu keeki obutini. Naye keeki mbazungu za bbeeyi mu. Wansuubiza keeki ejjo. Jona kusuubiza. Saagikuwadde. Ate ngenda gifumba. Si amande eyo kati. Ngenda kufumbira keeki. Nina recipe gye nalabye by the njagala nnyo fumba nze ebintu naye kimala kuntikka. Ekiki? The fumbingi. The fumbi. Okitegeera because ekizibu we nfumba ennyo ewaka. Nga babikuleekera. Babindekera naye kyenkola ngera tebaliwo era bamanyi ogamba tugenda vaawo tugende tukyale tutambulemu tukomewo ng'okoze eki ng'otukoledde akantu akali special naye nga Mukama mulungi bambi. I think let's do something for each other, something great, a small cake. Ate bukande ennaku zino luli butwalabanga mu firimu mu supermarket bwase ate bwalayisi. Kale oli wabatagala kuteekako myaka gye teekako bino bukande bwa pink, blue, green, yellow. Twabulabanga mu nnyimba z'abazungu naye kati tubulina mu supermarket yonna gye buli. Tubuteekeko buntu mu supermarket bungi. Ate buli flexible bujja ku buli keeki. Tebakapimira keeki nnene. Bujja ku buli keeki. Ate ne bukeeki buno obutini obuli quality gye buli. Twaliranga zino ez'ebitaano n'olukumi naye waliwo obukeeki nga kwegamba ka muffin ko oli ne waakalya. Kuba naffe tulina olugezigezi twagala nnyo ebinene. Twaki mulina olugezigezi? Sukuma bwe tuyimbira amazaalibwa. Leero maama nange mpulira obukowekowe bunnuma ayimbako. Awo wandipiishi nze ne nnyimba yimba. Okalaba kaleeno. Yimba. Kano naddala kana kali yimba sikalaba. Singa omanyi abantu bakulaba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Mukama bakolera olunaku olungi okusingira ddala season gy'oyingiramu ogiyingiremu mu maanyi kubanga byakutegekedde by'amaanyi n'obukuumi bwakuteekako bubeere bw'amaanyi. Mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Tugendeko mu health and wellness. Yes, mu health and wellness olunaku olwaleero bintu bingi bye tukola mu weekend. Naye weekend waliwo ebintu omuntu by'alina okukola okulaba nga akola ki ng'otandika wiiki yo nga eri organized ng'ate nnungi nnyo. Omuntu yandikoze otya okulaba nga watuuka mu weekend ate teyejjusa ebintu ebimu bye yandibadde akola mu weekend oba bintu ki by'alina okukola mu weekend ebirina okumutegekera wiiki eyo ey'omu maaso nga nnungi. Bintu ki omuntu by'alina okukola? Egamba olina Saturday, olina Sunday already olina okugenda ku kanisa. Naye bintu ki omuntu bye yandikoze okulaba nti bw'otandika Monday toddamu kutunula mabega ng'already buli kimu kiri bulungi. You come up with a to-do list. Tutandika fwa otandika ne kalisi kalisti bera birotuke nga biwandikoze ku Monday bikoze ku Tuesday ebyolwokuno bikoze ku Lwokusatu ate omalirizo inabyo kyewerabira nekikulemesa mu office. Omwami omu yali CEO w'ekitongole ekimu yagamba olunaku lwero yali asinga okwagala lwabanga lwa mukaaga. Yafunanga obudde si kukola wabula n'afumiitirizaamu n'alowooza biki byakoze mu wiiki, biki byayinza okutereezaamu mu wiiki ebiyinza omugondezaamu wiiki eddako, wabula bintu ki ebyenjawulo byayinza okukola mu wiiki ejja ebiyinza okumwongerako
ngamba kufuna budde n'afumiitiriza n'alowooza n'afuna essaawa yagamba essaawa ey'emu nga yeesinga omukolera mu bulamu ng'abalala bonna bali mu kukola dduka kola kino ye ayina obudde naawe ng'omuntu kino nkikuwa nga magezi funa obudde tuula fumiitirizaamu bulamu bw'engeri gy'oyise mu wiiki ewedde wena ebintu byebagamba byogenda okukola wiiki ewedde by'otakoze akitegeera Katonda akusaasire akuwa ekisa akujjukize ate oleme gamba kale kuba tolina wiiki ndala enewedde weeba eyise bwe budde ekisinga okutwawula n'abantu abalala kwe kuteeka ebintu mu nkola ebintu ebiri mu birowoozo tebibiteekebwa mu nkola ekyokubiri yoza golola kiba kirungi ate oleme kudda mu kugolola ngoye mu wiiki ng'ate olina obudde olina ebintu ebirala ebyokukwasaganya that is extremely important. Sijja kwongerako ndowooza olinayo ekirala ekyekirala kandabe oba olina obudde ebintu byonna bikole ku Saturday bikole ku Saturday keera ku makya ng'agenda okukola tandika obudde bw'okukola buli kimu ku Saturday because you also need time to rest oleme beera ku bunkenke mu wiiki funa obudde owummule you need time to rest weebakeko resting is not kuzunga kudde eno kudde eri ate odde ku Monday ng'okooye n'okukoowa nakitegeera kikulu nnyo Katonda akusaasire akuwe obusobozi obw'okutegekera wiiki eyo ate ne Sande oleme gamba nja kwoza ku Sande ng'ate olw'okuba tewasobodde ate osobwe okuŋŋaana n'emikwano gyaffe okuyiga ebyo Katonda by'aba atadde ku mutima gw'abasumba. That is our health and wellness tip. And forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo olw'obulokozi. Twegatteko mu program olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sande essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi
okuba mukazi wange. Oyige ngate bonyumira nange omuweereza wo Esther Naradda ku Eternal Life TV togisuwa. TV, now and forever. Weewaawo oli mu ssaawa ey'okubiri eya pulogulaamu emunyenye enkya tukwaniriza nnyo nate eyakatwegattako weebali kubanga kwoli tuli wano tuli Mutunde Christian Fellowship era nga bulijjo tubeera ne services zaffe ez'enjawulo leero Friday era nga tugenda kubeera ne service omuweereza asooka ku ssaawa 3 tuyige tusabe tutendereze tusinze ku ssaawa 6 omulala alinnye tusabire mu kigambo tusinze tuweeyo ku ssaawa 9 omuweereza omulala alinnye tusinze tusabe tuwulire ekigambo tuweeyo ate ku ssaawa 12 emisana gabeerenga gawedde ate tusinkane ekiro ku ssaawa 2 mu overnight yaffe ey'olwaleero ate era tugendere ddala paka ku makya tubaniriza nnyo okutwegattako tubeera ne services zino okuva ku Monday nno paka ku Lwokutaano paka ku Lwomukaaga naye ekiro biba bikoma Lwakutaano n'olw'ensonga eyo kyonna ky'osubiddwa mu wiiki jangu okiyoole olunaku olwaleero it's an overnight tugenda kuba tusisinkana Katonda waffe okuyita mu nsonga ez'enjawulo tubaniriza nnyo mujje mutwegatteko Mukama anaabawa omukisa. Amen. Webale nnyo Queen. It's extremely important okwata essaawa ezo ate otambulire mu budde ojje oleme kwegamba baleme kutuula mu kafooko buli omu bambi ayina wawulirira emirembe ng'olunaku olwo bw'ojja kwegamba ne bagamba kwegamba otandikira mu moodi zotandiyagadde kutandikiramu keerako afazaali oba tebakusindise wala naye ng'oli kumpi neka eriyako weewuliriramu emirembe jangu bambi ate Katonda tusife wano tukkiriza era tusaba Katonda essaala zayongera oziwulira akukolera ekyo ky'osinga okwagala kasita kibanga kiri mu his will naawe okkirize ekyo kyaba akutegekedde naye nga Katonda ajja tuyamba tutuuke ku buwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tubeeko be tuyiga mu business tip. Olunaku lwajjo tulina bye twayize investment enkulu yeggwe invest in yourself naye olwaleero tulina bingi nnyo kino ekintu kino kizibu nnyo. I've had this concept being taught but it is hard to put into practice naye ate abagifunye mwana wattu ate olabira ddala nga principle otuuka ekiseera n'ogimanyira ndowooza ekintu kye weemanyiiza okimanyira kituuka n'ekikwatayo tulina pressure ez'obuvunaanyizibwa kwegamba oba tonnaba kwerowoozaako oba tonaakulowooza ku kino oba tonaalowooza ku kiweebwayo nga maama bigoonya byalidde ddaki sente zo naye njagala tutandike okukyusa endowooza yaffe towards certain things waliwo ebintu ebitulowoozesa nti binene naye nga si binene nnyo ng'ate eby'omugaso ate ffe bye tulabanga ebitini naye ng'ate kasita otandika obiteekako nnyo essira
ogenda olanga biri bigonya bitandise okkoga nga bufuuse buki buno obulya sukaali buno obuuka buno obuwagala nnyo sukaali ebikenembe kati ebyo tebitiisa nakutiisa okalinnya bulinnyi okitegeera olaba ne waba sukaali olabukozi n'onywa naye concept ki gye njogerako nti nno Katonda ng'akuyambye n'osooka okwata kasente bw'oti psychology already ebigonya by'ebizibu bingi bigonya biriwa fees bulwadde landiroodi waliwo n'abalala kwegamba obuvunaanyizibwa obulala obuba bukwetoolodde ono wafunira accident nga wakakwata akasente ko mu nsawo bwoti obuzibu ne bujja naye omuntu akoze atya okulaba nga okola ki nga priority kwegamba sente wandizimenyemenya otya kisooka ekiweebwayo psychology tugamba tuzimba waneeno psychology kiweebwayo teeka wano bwoti kiekirala tino woba olinayo akubanja nga tosobola musasula sente zonna kwatako akasente akatini nti nomugambe muganda wange nfunye akasente kano nkimanyi obadde osuubira nnyingi naye sooka okwate zino kubanga nkimanyi zijja kukola ki zijja kumpitamu oba obadde osuubiramu wa mitwalo kaŋŋambe 5 buli mwezi oba buli wiiki naye ng'okutteyo 2 oba 3 kyeteekemu okitegeera tolinda kuweza 5 kubanga ebizibigonya bingi kwata emitwalo 3 mugambe muganda wange wakiri sooka ogira okwata ajja kkaayana kituufu naye ajja maaso awo ajja tegeera muba abanja ng'alaba gwe at least olina ki ku buvunaanyizibwa kyekirala tuyina obuzibu mu ggwanga waneeno nti nno yes abantu abasubscribinze ku plan ezigenda okubayamba nga batuuse mu myaka egy'okuritayaringa oba nga ababaagala ku mirimu kati nga ne booteekayo CV eyenkana etya nga tebagamba wano tojja gisobola okuliridde ngamba myaka emeka otuuse mu myaka 6 7 eyo abaana bakuze nga pulaani kwegamba bangi tetwetegekera nnyo twetegekera we tugenda okubeera yes ne tuzimba ne tukola ki naye ssente ezigenda okutubeezaawo ezo zaate tetuzeetegekera nnyo ng'ate by the way essaawa zino osobola okutandika n'emitwalo 10 n'obaako wooziteeka n'ogamba naye ezo nja kutandika okuziryako nga wayiseeyo emyaka 3 mpola mpola kisoboka okitegeera ekirala osobola n'okugaziya investment portfolio yo ono n'omukyala gwe mulaba nno mukyala mutetenkanya temumulabira waneeno akola kino mwawuliddeko wano nti no yeeyita mu irimi naye wano akola kino kiri sijja byogerako waliwo afunye obudde nga naye Katonda amuwadde ekisa okutusunirako ajja tusunirako olunaku olwo kitegeera you can increase your investment portfolio mpola mpola bintu bino si by'abazungu obulamu Katonda engeri yabuseetingamu naffe kwegamba lowooza ku bulamu bw'omu maaso eri myaka 7 tunuulira ku bazadde baffe bajjajjaffe emboozi y'okutwala nti gendayo mu kyalo tekyaliyo luli omuntu yakulanga n'agamba waayi kanzireyo mu kyalo ewaffe naye n'ekyalo ky'ogendamu tekyali nti mmere eri awo ogenda kunoga bunozi olina gula butto katungulu yegwa amanyiro oyagala internet oyagala olina byoyagala okulina okuba nga osobola okubyetuusaako kati gwe kankusaasire ekisooka society oba buli wookyuka bintu bibiri bagamba spend erya ku ssente zo ng'okyali mulamu ekyokubiri consume bannange paka wa weeterekere tukolenga Yosefu bwati we yagamba kabaka tiwaliwo emyaka wano tuli mukola ki tuli mu kunyumirwa wano naye waliwo emyaka egigenda okujja nga oyo aterese yajja okunyumira obulamu mu maaso eyo bali bonna balala naye kati naawe waliwo emyaka in fact wootunuulira global events essaawa zino buli season abantu we babeera abasinga nga gw'okaaba
nti oli ku kisenge simanyi tewali sente waliwo abantu wabaawo actually that is a season of exchange of wealth naye nga gwe asangiddwa ng'olinamu akasenteko akalungi nga kali wanene bwe kati oli agenda okwetooloolamu ng'ali bubi n'agamba ente yange eno ngitunda nga gwe okola ki taba tajja gitunda kakadde kamu kitundu bubiri agamba ekizibu kyange kya $5,000 ente nagimpamu $7,000 naye nga gw'ogiraba erina kibebi ereeta amata bulungi nga gw'okola ki ng'ogigula during this time waliwo abantu abatunda amataka gaabwe mu byalo eyo naye gwe yeetegekedde season eno nziramu okubuulira during these times before gobadde owulira kisenge goloza abantu babadde babaawo batya abamu babadde bejjako ebintu byabwe naye nga babigula beebo abaali beetegekera season nga balinawo akasente kaabwe sigamba nakangi okitegeera gwe towuliddeeko bantu bali eyo this is unfortunate waliwo abantu abali eyo n'owulira nti ennyumba bagitwala nti kiki nti yeewola looni ya mmeka nti yali yeewola looni ya $80,000 nogamba bannange naye nga zimulemye anoonyezaamu $80,000 gimubuuza I'm not saying that you use this opportunity to take people's property but I'm saying that kasita weetegekera n'obaako entegeka gy'obaawo ne weeterekera obulungi there is going to come a time when there is exchange of wealth gw'omugezigezi ejja kubanga weetegekera my goodness kankusabire Katonda abeere nga weetegatte olumu weewuunya nagamba wano nze nagulawo bukadde 5 naye ng'olaba ekibanja kyayogerako kinene lwaki yazirina gwe nga ne oba ofa otya because obadde mu spend consume eat your money nga tolina kyosobola kwekolera so invest in yourself number 1 number 2 pay yourself first ate mu kwesasula si kusaanyaawo kubanga abamu abagamba okwesasula kaneegulireyo engatto maama kaneegulireyo akadresi esente z'ogulamu akadresi osobola ozigulamu gundi bondi osobola okubaako okugulamu enkoko osobola okugulamu Katonda kuwa amagezi agatali ga bulijjo kubanga agalina business tip nakolwa leero kama mulungi ekiseera kyonna ebadde business tip n'olunaku lwaleero era tuzzeeyo mu mboozi yaffe yakyogereko tubuuza natukula tulaba obwani naku zino nze n'obufaananyi bwe nina obwa bwala bwange nsanyusa and I can't wait to actually show them those photos when they grow up bufaananyi kwegamba obunsanyusa n'otunulira kibebi kyo n'ogamba bannange kale nekino bwekiti bwe kiri nekino kweno stage n'oba tunuulira kati yakudda amannyo gano gava naye gano gamba kati rabayo olabira ddala the level of cuteness kwega for every stage ng'okola ki ng'olina evidence eyakyo mukyogereko olwaleero tulina kyetubuuzira nsaba kiteekeyo Queen yakisomera tubuuza nti kiki mu buto bwo kyewandyagadde okwerabako nga singa bazadde bakirecordinga what childhood moment do you wish your parents had recorded on camera twakibuuziza dda naye leero tubadde tunafunayo obubaka bwakedde network etusumbuyeemu naye kale kasita kati egira
percentage eri awo bwetyo 50-50 eva asi 50-60-40 ebeerako 60 nevaako 40 katono n'olwensonga eyo woofunidde omukisa okuyisaawo kyogereko ate nga ne ku community already yabadde yatuuseeyo dda osobola okubeera ng'ate otubuulira gwe kiki kyewandyagadde singa abazadde bakirecordinga. Vivian Nax ali ku community yatugambye the times where I used to read, move and sleep with books, and when I reached primary I didn't want to wake up to go to school. Yali muto nga naye asoma nnyo yeebakadde ebitabo neraba yatadde ku primary okusoma si mukwano kale wulira nalo nga tugambye playing in rain. Awo bangi bandibadde batukwata naye twandibadde tuswala ate ffe tutwalinga mu ngoyi. Kati naawe tuweereze naye nze ndowooza sirina nnyo bintu bye nasubwa Godwin. Ebibyo mbirina nina omukisa nti taata wange yali mukubi wa bifaananyi yali kameramaani beebamu ku baasookawo awo bacwa. Actually taata wange yaliko ku mbaga ya Kabaka nga paparazzi nakuba ebifaananyi ku mbaga eyo 1994. No, I think it was what 98 or 2000. It is about 19. Twali mu kibuga wait, when was it? Ati kati nze saaliwo. When was it? Kumbaga saaliwo katwemba ndi 190 something kitegeeza ina kuba behind me. Ngoli kawala kato. Kati kankulage siga kiraga eri. Kankulage ebimu ku bifaananyi ebisinga okunsanyusa. Obiraba? Ebyo ebimu ebisinga kati waliwo bikiruma abagala okukiraba kati nange kankulage. Ekyo kikyo tukiteekeyo. Tukitaba? Tukiteekeyo. Tukiteekeyo. Mr. Producer, mbadde nsaba. Sasula sente. Nsaba. Sasula sente. Nsaba tuteekeyo ekifaananyi nsaba. Mr. Producer, this is not fair. Nsaba. Tuteke bako chokola. Kati zabimusa bibisinga. Buli kagoye akapya nkalinamu ekifaananyi. Buli kavideo akapya. Buli stage tuina albums hips ziri bweziti. Nange naina ku bifaananyi by the way. Banga mama yali akuba bifaananyi ne tatanga akuba bifaananyi. Ulira. Ate ebifaananyi byedde ebyo bye bifaananyi ebya serious. Ebya negative. Ebyo byo kipapula ebyo nebyo ennaku zino. Chwa delete simu wejjula. We bagibba byonna ne bigenda. Esimu nefunamu obuzibu byonna ne biika. Naye ffe tulina album je ziri nnyingi kati obu moment bwe namisinga nga ndowooza bwe nali ewa jjajja. Bwe nali ewa jjajja. Kati gwe nkyogereko gwe wandibadde otudde eri. Gwe tobirimu ne mu kiraasi eno togirimu. Naye tubuulire bambi, you know, what exactly kiki ekyo kyewandikoze ekyolowooza nti singa bandrecordinga naye singa amasomero gategeera ne gabeeranga ne gundi ne cameras nga tukyali bato. Ffe twalina kameramani kusomero ebifaananyi byabeena mu secondary biki primary. Waliwo omusajja in fact jjo namulowoozezaako nakutte ekifaananyi kyange nenkiraga kawala kange bibiri nekagamba this is Papa, this is not Papa. Ngane yenze. So it was such a beautiful. What was mbaga kawaka? Yali ya 99. Yali ya 99. Where was I in 99? Ate yali mu August. Ngako 20. Ngako 22nd. 27th. Njako 99 naliwa nzijukira nali mu kibuga by the way 27th. I was 1 year and 2 months nali mu kibuga era it was such a mammoth crowd of people. Namirembe nali njagala yitawo nenga oyitewa
But I was in the city. Let me see, I'm trying to remember where I was. Nenga nze manyize nasomera mu kibuga waneno mpola mpola wanene wali. Odi wamu no dala. But it was such a busy time. Bana abantu balya cake. Abantu balya cake. Nze nzijukira okubiraba mu bifaananyi. Wakete bugaga ndoza tetulina godi bifaananyi. Bifaananyi tulina ebifaananyi. Enga bingi mukama mulungi kati but I think ngabo ogambye emizannyo tulina ebintu byetwogerako kitwazanyanga akapiira abantu nga tosobola kunyumiza abantu nti by the way wali muzannyi wa akapiira bano ba legend ngamba bano ba legend abakeera ne bava waka ku ssaawa emu ne bakomawo ku ssaawa 12 ez'olweggulo ng'enjala emuluma naye ng'ate ebyeggoolo nga 40 olunaku olwo anti ng'ozannyidde mu bisaawe nga 6 eno eri n'eri ng'okubyeggoolo producer ekifaananyi kyo badde osaba akifunye Mr. Producer sooka onoonyeza ekifaananyi ekyo okintereyoko tulabe nange bannange Katonda atusasi nange nina ekifaananyi kyange kyennoonya naye sikiraba nandiyagadde okiragayo n'ekifaananyi kyange kibuze ne bagira bateekayo ekikyo tulabe naye maama maama bakubanga ebifaananyi ebirungi bakubanga ebifaananyi birungi negative tuzirina naye kati bakyayoza negative simanyi ebintu bya negative technology akyaliyo by the we need to preserve such ndowooza olumu development ejja kituufu naye erina ebintu byekola erina byeyera kati nga development eyo tugyagalira ddala ate nga tebyandyereddwa byonna yes anyway so tunga wetulinde ekifaananyi ekyo anenga n'ekirala waliwo Blessed Joan atugambye me eating while dozing teri mwana teri mwana ate naye ndowooza twandikutteko ne ku bazadde baffe nga beebaka kyengamba nga alaba TV tayagala mugikyuse naye nga yeebase mzee waffe agiranga bwati nemumulinda nemukendeeza bwe muti nga twamuyiga engeri y'okukyusa osooka kendeeza bwoti anti TV zaffe zedda zabanga zakendeeza bwoti ng'okata peesa n'olikendeeza ezo TV zaali nnungi gwe TV ezo nga yegwe bweyagaza okugendako mu black and white oba mu colored waliwo akapeesa akajjako eddoboozi n'osigaza ekifaananyi waliwo akajjako ekifaananyi n'osigaza eddoboozi yalinga kala n'ogiteeka mu bbulaaka yonna n'ojjako ekifaananyi n'osigaza eddoboozi tebabimanyi ebyo ezo TV tebazimanyi naye nga yali Christmas oyo yeggwe olimba naawe oba nalina emyaka emeka eyo yali Christmas nga tutimbye ebbaluuni bulungi nnyo naye sokoza ate mukatoni enjagala ka Christmas by the Christmas tree ezo munde yaleeta buno obuntu w'Abachina yatukola bubi emiti egyo gye twamenyanga nomala n'okwokya eyo yali Christmas bulungi afa mwakaki awo nange sijjukira naye nga moments zange nzirina yoyo nze nalina ebitama bulungi nalina ebiviiri nalinga muzungu kati byonna byalagawo oyo so tunula bulungi nedda tunula eri tunule nedda tunula side eri bakulayo hayo gyotunula kati kolawo kolawo zimbya mama tama tulawo ffe tupima toseka tuli serious oyinza okuba otwadde kya muganda wo siri kola kola bambi yeye bambi yeye noonya ekifaananyi njagala dodage kusanyusa naye baaba ekifaananyi kyange kiringa ekikoze eki ekibulidde mu gundi mu digito gundi zino eno naye nkyenyumiriza lina ebifaananyi biringa 3
So I think memories. Babila Juliet tugambye playing my favorite game. Which favorite game is that? And playing was her favorite. Ndoza chirungi emizannyo egyo. Lwaki emizannyo egyo nyumizaako abaana ennaku zino? Nga ideally singa twagikwatako sina just bifaananyi bu video ne babulaba n'ennaku zino babeera omwana abeera ku simu bwati ogamba kyekigenda mu maaso. Nze manyi obagobana nga mufulume mugende muzannyi wabweru mufulume maama Katonda ali naffe ekiseera kyonna. But I think it's extreme naawe at this time wotabaako byokola maaso eyo abaana bajja kuba bagamba singa naffe memories zino baazikwata okitegeera ono yeggwe kati lwaki tewatuwadde kino wazi nengola kazambalira emyaka ng'egyo emyaka ng'etaano actually 5 mitono Alvin wenza okuba ne kati Godwin emitano mitono kubanga kirabika wetwamala yani suuti oyamala nagitunga mu skirt nagifuula skirt abazadde baali batete ngokuze okuzaawe tuweerezeyo ekyo just kimu ekyo just ekyo kyokka tuweereza kirala sijja kudamu kusaba kirala olidde sigenda kusaba kifaananyi kirala ze nkugamba ng'okuzaawo niyo maana ne bagifuula skirt kati sobola anti kati okuze naye bannaye mama wange nkutumiddeko bulungi ddala naye network ndowooza etusumbuye naye ate abali ku TV kiikyo olwo olugoye ne kati lukutuuka bakwambaza essuuti onyumirwa obuyimba bw'edda ekitegeera obuyimba kyo buyimba ki Godwin obwa gospel obwedda Yesu anaatera okudda obubwe bwaliyo abo bupya Yesu anaatera okudda bupya weetaaga nagundi weetaaga him bannange Oh my goodness. So I think it's extremely important. Ndowoozawo abaana ennaku zino balina ebifaananyi first day in school. Yes. Last day in a class. First day in school nkirina buli uniform ekya sports wear. Nsinga kwagalako ngatto. Bane mamange yali yangulira ekigatto kya bata. Nga kiringa bino eby'abasirikale nga tekiggwerera. Ze engato ezo ze twagala oba zaddawo asimanyi na kumanya naye nga Katonda atusaasire. It's a beautiful Friday. Bingi betugenda okwogerako mu maaso awo tukusaba oyongera okutuweereza obubaka moments ki zowandirowooza nti singa bazicapturinga singa you're grateful okitegeera nze singa bakwatayo emmese ereeta ssente awo no nandibadde grateful naye sigira emmese okyagirina emmese eri mu kyalo zinagaano okola okugamba abaana bange simanya emmese nawe gwe mwennyini gwe emmese apaana katukomewo. TV, now and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekoseya nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba.
bwebyo ebitwetoolodde era ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo go mu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye, wano ku Eternal Life TV. Muvubuka onalongoosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigeera kya Kristo yaliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu. Bw'aba taasirike ku lwaffe, naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino puroguramu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Omutukuvu, nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani. Buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu puroguramu ku lulwe siisirike, wano wokka ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever. Tuli mu kanyomero akasemberayo ddala oli ku program emunyenye y'enkya nange Queen wamu ne Taata Malayika akyanoonya nno bufaananyi bwe obwa Nazzikuno. Nazzikuno naye tewatubulidde ka moment ko Godike wandyagadde kubeera nga bakasinga baakakwata. Nze nagambye nze bandi ka moment wenna nali nga nzannya akapiira. I used to play football really well, by the way. Really, really well. Kati naye wazanira omupiira wali mukulu ate kikenza ali ku ssomero byose bayite babikwata. Nali muto. Si muto myaka 2 era muto nga myaka 5. Kale 5 kubanga weesa tutasamba kapiira we abasamba bikopo. Naye nga asamba ebikopo bandi badde babituwa. And then also I mean, I would have loved to nzijukira n'ebifo bye nali mbeeramu. I think in terms of friends. Wagenda mu Didi's World? Yes, I did. Talinayo ku bufaananyi bwa Didi's World? Mbulina bungi. Mbulina bungi nnyo. Kifo kye ekirala. Zoo. Zoo, I don't think I've nagendayo ndabika ninayo ekifaananyi kya zoo by the way. Now nali nkuzeemukko nga still very ndi muto naye nga nkuzeemu naye ekifaananyi kya zoo. Naye nga ndowooza ebifaananyi bye nandiyagadde n'emikwano gyaffe be nakula nabo. Kuba kati abamu some of us the memory can be faint naye nga ebifaananyi bwana bwakula nabo bw'omwa celebrating nga nabo birthday nga musala bukekiza icing show. Oyo gundi. It would have been such a great thing. So I think those are pointers for us as parents
tino omwana wo aba alina abaana bazannya nabo ku kyalo funa obudde just take a moment be ekifaananyi wandikeko amannya okiprintinge wandikeko amannya oba sina kuprintinga ogambe digito gundi akidesigner ogambe kiteekeko ono ye John ono ye Mary ono so that ogambe nti no kifaananyi kino oyinza okuba tobajjukira naye gyali mikwano gyo wazannyanga nabo baali ba neighbor ku kyalaawo oba bano bavanga ku ssomero lyo. It's a good thing to help keep track. One of the greatest things chetulina actually the bad thing we have as Africa is the inability to keep records. Kubanga tulabyeko mikwano gyaffe ekintu kituukawo kitini ne bajja akafaananyi nga wadda ne bagamba kino kyali kya 1970 gundi kyali kya 1950 gundi ne bala wano ng'akyali baby. You just have no idea Katonda kyagenda ofuula omwana wo okitegeera. So such things are extremely important. Nga ajja kwesiba ku muntu by the twali ba mukwano nga tukyali bato ojja ekifaananyi ogamba si ye gwono sipe tukola ne tukyukira ddala naye kati wano obuzibu aya Nalongo atwadde ekifaananyi wano ng'ali Nalongo Rekupulo ng'ali mu P7 olira naye munoonya mbuzi olira ndaba wano eno tomulabawo ndaba akafaananyi ko mazima si kaakakati ono alabika yali teacher Edison naye noonya Nalongo simulaba mama kali kuba sitamye mama kali kuba n'abali nengo abavubuka bushoti bwe bambadde obulaba wofunayo omuno omugamba yegwe ayinza okuba nga y'omu ku ba minisita akafaananyi gwe okalaba Nalongo nze kateekayo anti omalamu sportinga embuzi Nalongo tusobola kutuyamba kale ate ekizibu okateekako ssaako oba ng'alaga nti naye muteekako kadooti just Nalongo Taase yegwe aliwa wano nkugambye nkunoonyeza nakukangezeeko okunoonya wano eno ngenda ku sportinga andabe nze bampe ekifaananyi ekiri current kikyo ku status ye kwekiri oyo kwali kitegeera naye baaba nze naawe kyeko producer kirabe producer wano katola obufaananyi nga buno ojjukira mikwano gyo abamu oyinza okuba n'amannya togajjukira mazima naye nga bojjukira okitegeera naye nga b'osobodde okujjukirako the ability to capture memories the ability to capture times is extremely important okitegeera kubanga njagala okubemu akafaananyi nga Nalongo atudde atunuulira akafaananyi kano ajjukiramu ebiseera ebyo bajjukiddeko najjukira ne kati ne Katonda wa mutadde kati okitegeera no, it's okay but it's such a beautiful photo okitegeera it's a beautiful photo. You capture moments, you capture times. Kugamba n'otunuulire mabega lwogamba oba nali nkola kinaye kati abamu bakujjukiza ng'ogezaako okwerowoozaako mu P3 nga you can't even remember yourself. You can't remember yourself emyaka egyo as if ensi wagiyita mbuyisi zu badage otuuka ne ku birthday yo ne banoonya n'ebifaananyi nga tebakulaba nga tebalaba kifaananyi kyakukuwiisa. Claire alina kyagambye agambye bannaye we ali omwana yayassa plate ya taata we ate bataata babeeranga ne plate ez'enjawulo naye I told my mother
that it is my father who broke it. Tata n'akomawo. Ne bamugamba tata. N'alyoka amugamba maama ye yakoze eki. Ye yajasiza. Oli yali trickster yennyini. Awo yandibadde firi. Eyo firimu. Bandi ku recordings ne weerabako kati. Kati bonna ne batuula mu kifo kimu ne bakurecordinga. Ani nti maama. Kati bonna bali awo mugenda byamba ki. Kati bonna bali awo. Mata. But such moments are interesting. Weekend twogedde ku bintu bingi nnyo era ndooza bagenda tuyamba batuteereyo emiramwa egy'enjawulo gye tuzze tukwatako naye nga kiki ekikusigaddemu awo neweeba just kanjiyite health and wellness oba business health and wellness kiki ekikusigaddemu ku mutima n'ogamba baadhi twayogera ku kintu kino nze ekyansigadde ku mutima home ethics home ethics eno topiki yabadde bulabe home ethics yabadde ya bulabe nekyogereko waaki ku Monday twalina cultural traditions ne twogera ku nsonga ki nti singa cultural traditions zino zisigale mabega oba tweyongereyo nazo mu maaso ne tuteesa nno bulungi ezimu wabula zisigaleyo ezimu wabula zo tutambule nazo naye ekintu ekyo kimbadde ku mutwe ndowooza wiiki yonna ekya cultural traditions nenga naye bannaaye kati oba omuntu agwewe watuufu naye nga ekituufu 50-50 ebimu bijje byetaagisibwa nga we twabyogerako okubuuza ku bantu ng'ofukamidde okufukamira bannaye kukomewo mu bakyala bamaama naye ebimu bigende nze kyeŋŋaanira ddala saagala muntu kuntuma zinsanze simanya zamukutte simanya zirinda bolwange simanya ziriko za agamanya nedda si kabuzaaliranwa ne twogera ku lwokubiri ne tukwata ku home ethics engeri y'okweyisamu ewaka empisa z'awaka obuvunaanyizibwa obubeera ewaka ne tubyogerako mpola ku lwokusatu ne tubeera ne pastor Ivan ne twogera ku child hard labor ne pastor Ivan Matovu ku lwokuna ejjo yabadde family time diwe mufuna akadde nga family ne mwogerako ne mugendako out ne musaba ne mukola ebintu ebyenjawulo gwe mulamu aki ogwasinze okukwata omubabiro family time yankutte omubabiro in fact okumanya yankutte ndoza family ngiyizeyo ka time ka outing badde ndudde ndoza ali oba weeks mwezi teguweze oba weeks 2-3 ndoza mbayizeeyo onako olwaleero tugende tunoge obumuli muli eyo oba tugende tukole ki simanyi naye ng'olwaleero nja gende mulimeko sikulima twagala kulima bagenda kubaako bye tulya tunaalima olulala tunaalima ennyo amaanyi tujja gamalamu ag'okulya nedda musooka okulya ne gava mu kulya musooka kulya ne mugenda nakyo kisoboka musooka kulya ne mugenda ne mulimako ate ne mukomawo n'eyenkya but I think it's extremely important tulina okukola ki tulina okuyiiya tulabe by the kyankutteko nnyo either leero oba enkya n'ekibeera leero kijabeera kiro nnyo anti enkya teri kusoma olinayo asoma enkya nedda kiro nnyo nga nnya nga wala nnyo sinema balina obupopcorn bwe baagala ennyo obweyo so tebaagala nnyo buno obweno buno babusiba mu buveera baagala buli obwekigugu bwe bumu nno kati buli batuseerera bwereere zinza za buli buyiseemu embewo kannaye ekintu kye bayita innovation and creativity
kijja kubaavuwaza abalala kibagaggawaze kuba kyekimu kati olaba ffenna tuba twagala kiri ekirabika obulungi kati naawe ndowooza eno singa osobola okutunda ekintu kyo nga kirabise bulungi nga ekintu kyo kirabise bulungi naye oba otunda yes buli omu asiika muwogo yes buli omu amusiba mu biki naye bannange nina gye nagenda omwami najja ng'atunda Rolex olira ya bulijjo naye engeri gye yarapingamu Rolex eri nakkiriza nti n'abantu bali creative ng'akoseza bye bimu kaveera paper bag naye nga ina engeri agisazeemu bw'ati then akaveera n'engeri gy'akazinzemu n'ateekako sitiika ye ya bizinesi ye kati ni bwe kati ka bizinesi ye namba bikisimanyi if you have party biki then n'abaako engeri gy'akateekamu wegamba ogenda ogijja n'ogamba nga toyagala girya oyagala ogireke ng'okyagisabise so kikulaga nti nno osobola okukola ekintu kyekimu naye n'oyongerako akantu kati naye ote sitiika ya meka goloza okuyiga design y'okuzinga akaveera just it was a way they wrapped that kavera. It was extremely beautiful. So ne mugamba by the way nze wenafuna party yonna nga yabavubuka kwabe bategeera bintu bino nja kukubira ondetero wakiri nayo zinabeera 20 and he was so happy naye yali azze ku mwoleso kola kikulaga kanisa yokulaga bintu byengeri gya tugamba wow, this is very beautiful, very creative, very innovative. So so family traditions enkulu nnyo naye kati mu mkyali babiri musotandikawo family traditions enyangu ennungi it's still cheap. By that I mean you can still do expensive things kubanga muli bameka babiri it's still okay. Dynamics zikyukamu omujamu abatototo oba olina okwetegekera ddala waliwo ebifo ebimu bambi nga olina okusinziira kati onogenda family bagita family rooms, family quarters nga olina okuba whether it is child friendly mukyasobola ogenda bungee jumping mugende osobola byannemeje binakkiriza lwaki nena heights phobia nawe kyasogenda ku rafting akato ne kagira ne katovolongola olaba twagezesaako gogolo w'amazzi oyo gogolo w'amazzi twagezesaako babiyita batya kambikulage wano ngambe erinnya gokatse obumotoka bw'empaka naye mukyasobola bino ebintu gyebiri ate biri wano mu Uganda ngubuulidde ebintu weebiri. So Katonda atusaasire atusobozese n'okukyalira ku bifo ebimu ebirungi by the way nga tonnalowooza genda bweru. Family traditions emirimu bino babiyita batya kati n'ebyo wabitya lwaki nedda otya byaki mwaitako ewali volongola ku falls manya falls manga katokota bwe kati temwaitako wachamu mwatyayo otya nnyo naawe otya nnyo andigenze wali kasito ina wolemerayo godi nsendeka ndeka badnaye ebibi byange bikyali bingi apana teri but I think so kola ebintu ebimu fam kutuula ffenna ne tulya ffenna emirimu ne tugikola ffenna ne tunyumirwa ffenna naye nga okusingiza n'ebintu bye tuzze tuyiga wano health and wellness okwerabirira tulina ensonga zetwayogeddeko wano jjo n'oyongerako anti oba oyina embeera gy'oyitamu ng'olina specialized medicine gy'otambula nayo make sure you have your medicine okitegeera emergency contact nkulu nnyo in the event ekintu kikutuukako abantu tebasobola kukola ki kuggulawo simu yo
so oyinza okuba teri alina password so baako n'ekintu ekikuliko either ID oba business card nga yo oba enamba yonna gye omuntu gwe basobola okukubira in the event nti embeera awo olina otambula neki nebazadde n'enamba y'abazadde bo ng'ekuli wano. It is not a bad thing enamba ya mukyalawo baganda bo ng'enamba zikuli wano bweziti so that wabaawo an emergency abantu be basookerwako ate nga nabo si baakunoonya nnyo kitegeera. So those things are extremely important. Ebyo ne home ethics ezo zatukutteko. Nawe tutegeeze ki ekyakusigaddemu naye nga ki ekirala kye twayogerako nawe n'ogamba home ethics ezo home ethics ezo ze njagala twongere okukkaatiriza bannange obuvunaanyizibwa tubeere nga tubumanya. By the way, when I went further to think about it, Godwin, nendowooza ne ngamba kati in a home should we even respect our children's callings? Because our responsibility is different from our calling. Eno nsonga nkulu. Ate kino kirina engeri ne gye kiyingiramu ne mu family time ne tumanya nti okay omwana omutegeerera tino by the omwana ono ayagala nnyo okukola bino ebintu omwana ono alina engeri gya actually kati kwegaseeko ne talent watuula ku kompyuta omulaba akanika egwe okaniikiriza biki kumbe omwana bambi wandirabidde okwo nti nayagala nnyo okukanika ebintu n'omuyigiriza ennaku zino waliwo introduction to science oba robotics n'omuyigiriza obuntuntu oba okukanika ogenda online kumbe n'obuilding ekintu ekyo ogenda olaba nga muyina engineer mulamba electrical nga yatandika bw'atyo mpola nga radio yabusumulula n'abuzaawo obadde buganya okukola obumu n'abwonoona naye ng'ayiga. By the way, I think because that's how ebiseera ebisinga omuntu okumulaba kikyali ddala tera kubeera mu free time muli mu muzannyo aseka naye wano omwana wabazze nga taato aba alina okwewumbawumbako nyagambe kibiki okitegeera. So ebyo byonna bikulu nnyo naye nga okusingira ddala tulina n'abaana bambi abaagala fashion ennaku zino. Tulina abaana abaagala fashion omulasa yonna kitegeera ayambadde akagoye alina engeri gy'atambulamu bw'ati nga akupa maama. Tadi Christian nkutumiddeko gyali ne omutegedde ng'alina engeri. Tulina abaana nga kwegamba ate bo baagala okuzannya akapiira. Nina omwana gwe mmanyi bamuyita Donald. Omwana oyo yayagalanga nnyo zannya akapiira. Atali Trump. Nedda si Trump. Donald. Era taata we n'akola ki? N'akiraba. Ne bajja ku ssomero Donald ng'akyazannya akapiira. Kasomero nno kalina nga wozannyiraawo okitegeera. Ne taata n'akola ki? Omwana ono ng'akola ki? Ng'ayagala nnyo akapiira. N'abaako ewalala wamutwala n'amugamba kati ojja genda ng'eno obeere ngo buli weekend. N'avaayo. Leka nkubuulire essaawa zino wenjogera Donald yava wano n'agenda e Dubai. I think he was yali tanaweza 18 years. Donald baba bali eyo Donald teyazannyamu kapiira. Tiimu yeeyo teyagamba ono temumuzzaayo. Olwo bamututte. Teyagamba afunye bright future. Tiimu ye neegamba oyo temumuzzaayo asigala wano. Wenjogerera kati bamuwa professional contract. Because bagikuwezeza 18 tebagiwa baana bato. Era kati amanyi n'ogamba ye daddy lwaki tojja n'ondabako weekend eno. Ng'asaza busaza ticket. Omwana yasaza ticket. Yasaza ticket daddy ajja mulabeko. Wenjogerera wano.
akyali muto still young naye aina abantu be yaleeta wane abakakibwa ugamba naye omwana ono ava mu ssomero ki avaawa bagenda okujja okulaba akasomero keyalimu wazanyira akapiira naye ogamba yi wano nga tewali kisaawe amunaye naffe twamulabira wano okitegeera so oyogedde ku nsonga eyo nkulu nnyo ng'omuzadde osobola yaleeta wano abantu nno abajja wano e Uganda baali bafoma kapiteeni ba ttiimu eziri mu Bungereza n'ekitongole kya wano nekigamba kya FUFA nekigamba mubaleese mutya so gambye osobola okukola ki okuzuula abaana bo family time batwale you just sit there and watch them olabona kyasinga okunyumirwa onayagala nnyo okwepena oli ayagala nnyo okuwuga oli ayagala nnyo okukola kino waliwo abagala nnyo n'okusoma ayagala nnyo okusoma ono loona olabe kyomukolera kubanga oluusi si kirungi ono ayagala nnyo okuresearchinga waliwo atabeera buli kaseera oba olina okumunoonya banange aliwa nga bayayiseemu dda kati oyo ng'omanya gyabeera kitunzi naye nga kikulu nnyo I think during those moments osobola okuzuula abantu bo n'obamanya n'otegeera nti noono kino kyekimukolera ono obulamu bwe bukomawo ng'ali mu environment bweziti okitegeera naye nga Katonda akusaasire akuwe ekisa akusobozese okufuna obudde neki n'abaana bo traditionally ebintu ebimu okubizza abaana tubayigiriza ennimi boogera olulimi lwo bayige empisa naye I think the most important thing by the chetana kwerabira we are citizens of heaven so ng'otadde ku mpisa zino Katonda oba mumanyi shushun akishinema agambye nti nno nti abazadde balina okuyamba abaana okutumbula ebitone byabwe nga bakyali bato mu buli stage nagamba naye bana abazadde tetulina budde tufune ku budde obukola ki obulaba ebyo ebyawula abaana baffe ku balala because God surely created us in a unique way ati nga naffe twali ndowooza simanyi oba bazadde baffe oba bwe twali nga tweyogeza edda ne kati tuli ku TV nze nalina olugambo lungi kati nga mama nga in my community nga abantu bampita mu namawulire era gaagano g'olimu ate sibyosomesa Katonda akusaasire so you can see those things nogezaako okuyamba the next generation tuyina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti abaana baffe tebayita mu mitendera ffe gye twayitamu basobola okwezuula mangu opportunities n'ozibatuusaako mangu training n'ogibatuusaako mangu ate n'emirimu ne bagifuna mangu awo nno bannange mutusaasire olunaku olwaleero tutuusa okwetonda kwaffe olwa ensonga ya network netukkiriza nti Mukama nga mulungi abakugu bajja kuba bagikwatako ate bagitereeze ereme kuddamu ttawanya naye nga ate tusiima twongera okubasabira emikisa emirungi weekend mugiyitemu bulungi omwezi tugumaleko bulungi aba birthday ndoza weekend yonna bagikole weekend yonna na omwezi paka kuggwako leero abiri mu nnya lwaki teweyagalira lwaki weyagalira mu buno obunaku omusanvu obusigaddeyo mweyagale naye mututwaleko out tubayimbire ffe tumanyi okuyimba Godwin abeera ano ngako goyina abalina okusayininga bangi olina ofuna mba ku mulimu andi olina ofuna kiti okuva wagundi orders from above mba ku mulimu gontwala ate wangambye okuntwala e Rwanda si kati sinaba nakugambye sobola kutwala olina orders ntwala order teziriiwo gwe yantwala